Omulodi oba eyali omulodi w'ekibuga Kampala Elias Lukwago akwatiddwa police n'ebitongole ebikumaddembe babigenze mu makage wali eri mu Lubaga ne bamukwata omukulu Elias Lukwago oba eyali Lord Mayor Elias Lukwago akwatiddwa. Ensonga lwaki bamukutte, police evudde n'eyogera ensonga lwaki Elias Lukwago ono akwatiddwa, era nina akatambi akakusike akalaga engeri gye bamukuttemu omukulu Elias Lukwago mu ngeri etaweesa kitiibwa. Omukulu ono bamukwata okukemabega mujjukire bungi mabega eyo bamukwata era mu nsonga ezimu ezifaananako ngira zino ne bamukwata bubi nnyo okumuswaza ng'akyali Lord Mayor. Ne guno omulundi bazzemu nate era omulodi n'akwatibwa. Bwe bamenye ne bayingira ewakaawe basanzewo abamawulire ne baagala okuddayo badduke. Ne badda oluvannyuma omulodi abadde mu nnyumba n'abamawulire ab'enjawulo abaddewo waka, buli omu ne bamugamba teeka essimu wansi, buli ky'olina kijje mu nsawo, buli ky'okutte kiteeke ebbali, mwena mutuule wansi. Bwe batyo omulodi ne basobola obbanga bamuyoola mu ngeri ennyangu mu njogera ennyangu. Omulodi akwatiddwa nga bw'onaakwata enkoko, nga bw'onooluba akakoko n'okabuukira n'okakwata. Y'engeri gye bamukuttemu embi ennyo eswaza omusajja ow'ekitiibwa omukwata bwe batyo. Ng'emabega bwe bamukwata mujjukira bulungi ne bamubisa omulanga oba nkiyite ntya, kati bamuzzemu nno ogwokubiri. Ne bamukwata ne bamukuba jeeke ne bamuteekamu ku ngwala, bwe batyo ne bamuyoolayoola paka mu John ne bamutwala Elias Lukwago. Kakuwe omu ku bantu ababaddewo ng'omukulu n'akwatibwa, abamu ku witness ababaddewo nga Elias Lukwago akwatibwa. Era bwe mmala okuwa emboozi eno ng'omukulu atubulire bwe kyabadde, then nkuwa katambi atya bwe yakwatiddwa n'ensonga lwaki omulodi Elias Lukwago yakwatiddwa. Nabyo ngenda bikuwa essaawa eno. Ky'oba okola subscribinga mpaka like video eno esobole okutuuka ku Munnayuganda yonna gy'ali naye agirabye bulungi. Mpaka like, subscribinga, kansooke nkuwe omu ku babaddewo, then bwe tumalaawo nkuwe video olabe atya omulodi guno omulundi bwe bamukutte okutuuka okumuswaza mu bantu ababaddewo mu makage. Kanjikuwe amakooti bamukubye jeeke. Kati kyekikubya jeeke muntu ate gomaze oludde okuwa omuwambi oludde omuwambi ntadde ku gani point ate omukuba jeeke yaki ebintu ebisinga wano Lord Salongo Elias Lukwago ng'omuntu yenna abamu n'obukosefu abamu n'obukosefu era yalina obukosefu emabega kaawe yali akaveebwere okumulongoosa eggumba lino tannaterera bulungi n'eddagala lyamira balimulesezza bakanyiza bagamba nti bannange lekakanakandakamya pressure mugende nako bagandi tulagala kumanya kwegamba baagala omuntu oba kumutta busse oba kumukola ki tetutegeera ne tuvumirire embeera Matiya Senvuma. Embeera ebadde wano embeera ya kuwamba si agamba nti like nti ya mirembe naye kuwadde kuwamba kwennyini okuva ekiro bodaboda zasusse kola no stage maaso ga Salongo Elias Lukwago ne gakolawo stage kyokka ate bujjo stage etaliiwo ne kesi gyetamanyi bazaawo simbi balinda basaabaze ababodaboda nga bana so bambega ba poliisi bambega bali awo kati olidiridde sawa nga 11 drone kwe kujja nesalako ekikomero ekyo neyekikako ku gate weyekiisaawo nga tebakeza muntu n'omu kuyingira. Naffe kennyini abakola mu office ya Salongo Elias Lukwago batuganye okuyingira naye oluvannyuma bamaze ne bavaawo ndowooza nga BBS amaze osasanya amawulire. Bwe sasanyiza amawulire ne bavaawo ne beefuula nga abagenzi ne tuyingira. Mu kuyingira tubadde n'abamawulire bafeera na ba BBS abamuli nga baddewo Salongo abadde wano Salongo nga ali mu ddiro lye kuba abadde yeeteeseteese yasuzze nga alina gy'agenda ng'agenda ku TV emu gy'adaakira kino keera hadde yeeteeseteese bulungi era ng'omuntu akeera wabeera
oba akola wabeera. Tubadde wano abasajja babuuse ekikomera nga tewali n'omu gwe asobola okulaba face. Bonna nga bambadde obukookolo. Bwe babuuse basanze abamawulire aba BBS. Fena nafa babaddewo ne batugamba ekamera esimu oba olina ssaawa gijjeeko kiteke mu nsawo. Mwena mutuule wansi tutagala muntu n'omu afuguma. Kyekiro kye bakozesezza ekyo. Oluvannyuma bazzeeko kumenya njiji kuba olugi lwadde luggale. Ne balumenya ne bayingira munda. Ssaalongo gy'abadde atudde oba gy'abadde agenze. Naye nga bakozesa amaanyi amayitirivu. Amaanyi amayitirivu. Wabaddewo n'abamawulire be basanze muno mu nnyumba. Babafulumiza tekalinnya. Oluvannyuma Ssaalongo bamukutte ne bamufulumya. Naye omusajja muntu mukulu, musajja wa kitiibwa, bamukutte nga bakwata enkoko. Bamusassa amakooti, bamukubya jjeeke. Kati kyekikubya jjeeke muntu ate gomaze okuwa omuwambi oledi omuwambi. Ntadde ku gani point ate omukuba jjeeke yaki. Ebintu ebisinga wano Ssaalongo Erias Lukwago ng'omuntu yenna abamu n'obukosefu. Abamu n'obukosefu era yalina obukosefu. Emabega kaawe yali akaveebwere okumulongoosa eggumba lino tannaterera bulungi. N'eddagala lyamira balimulesezza. Bakanyiza bagamba nti bannange nakanda kumya pressure mugende nako. Bagandi tulagala kumanya. Kwegamba baagala omuntu oba kumutta busse oba kumukola ki tetutegeera. Ne tuvumirire yembeera. Mwina kuba mututte gwe mutunuliddeko mu face gwe musobola okunnyonnyola nti abadde. Ekisinza okuneewuunyisa kubazze muno kwali habadde muleeya yabadde kijampa ali nga alonda obucupa. Ekijampa nabuuzo wa mawulire wa BBS mugwe enononyeyo ki. Kale imagine obuuzo wa mawulire mbwa enononyeyo ki. Ng'oledde embeera eriwo buli omu agitegedde nti Lukwago bamuwambye bamusazeeko ewaka ate n'omubuuza nti onononyeyo ki. Kati kwegamba abantu abamu tetubategedde. Naye abamu tubalabye mu face zaabwe tubalabye kuwadde abasajja nga basatu bambadde kisazisaazi bali awo abo tubategedde face zaabwe. Naye bano abalala bano abalinnya ebikomera abakubye ennyumba omusajja akubye ekigaa ky'emmundu luno oluggi olugi ne lweta lwokka ne bayingira. Kwegamba yeyembeera ebaddewo naye tetunategeera wa Ssaalongo gy'agenze. Katulinde wano ndoza ku balooya abamu bana batuuse wano bananoonyereza. Achari.